Abasilikale b'eggwanga Uganda, UPDF, SFC, military police, police n'abannaffe ab'amakomera prisons, embeera yaabwe si nnungi. Abali mu kulaajana bali mu kukaaba nti bamaze emyezi miyitirivu tebasasulwa nsimbi zaabwe ze bakolera kyokka nga ate basula wabweru be basindikwa mu ntalo be basindikwa mu kwejagalalo mu kulwana mu kuba teargas bannayuganda kyokka nga President Kyagulanyi yabasuubiza obba akakadde General Museveni n'abeekakaatikako kati n'obusimbi obutono bwabo bw'emitwalo 45 nabo tebabufuna bali mu miranga bali mu maziga kati nno bano baagala okuyambibwa eddoboozi lyamwe bannayuganda mulisitule balabe nga basasula ensimbi zaabwe katono kandibadde kaseera ka mugaso nnyo gye tuli bannankyukakyuka babanga tebasasulwa tulwane olutalo basasulwe era bakimanye nabo munda zaabwe ekizibu lwaki tebasasulwa nti General Museveni nti President Kyagulanyi yabasuubiza obba akakadde buli omu balowooza byakuzanya ne bagana otwegattako okulwanira obuwanguzi bwaffe kati essaawa bakimanye kibayingiremu bakitegeere nti ekizibu kye balina lwaki baavu lwaki mponga byoya lwaki enjala ebaluma lwaki tebasasulwa General Museveni n'akabinja ke ensimbi zanabasasudde bazibba bali ne bazeegabanya kati essaawa tufune omukulembeze omujja Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bafune eddembe buno nno baka babuweereza eri ggwe nange nooli tubumanye era tubalwanireko olutalo lwabwe tubalwanireko naffe bajja tulwanira kubagamba akuwaguuwa baba tusabe tubalwanireko simbula embalaasi tulwanireko baganda baffe bano so kulabe akatambi kano omanye ennaku gye balimu obuzibu bwe basanga nakyo tuyinza okubakwatirako okubayamba bafune eddembe lyabwe ate naffe n'ababa tubeetaagidde ojja kulaba kijja kwekola bwekozi kyokka Samuli na Katungulu eri abasirikale bonna kiddamu njagala mu recording obubaka buno bugende eri abasirikale bonna okusookera ddala kansooke mbategeeze Ssemateeka wa Uganda eyabagibwa obulungi n'adibwaga Museveni eriyo abantu be tuyita ba unsung heroes abantu abobuvunaanyizibwa bwe tutateekako nnyo mulamwa mu bulamu bwabwe so nga ate batubeereddewo newankubadde nti Yoseriti Bahabulwa abakozesa ebikyamu ng'asinziira ku orders ezize naye abantu bano ekituufu bakola omulimu gw'amaanyi nnyo nkiddamu njagala mbeere loud and clear buno obubaka njala bugendere Bunnayuganda yenna oba oli mu diaspora oba oli waka njagala otwala obubaka buno nga kintu kikulu nnyo era njagala mukasaasaanye ku buli musirikale yenna ku buli member parliament ku buli kansala ku buli musirikale waali oba wa prison oba wa police oba wa SFC oba wa military wonna waali buno obubaka njagadde bugende gye bali naye nga mbusinzira mu bannansi mu buweereze abaana bano obagumye ekisookera ddala njagala okuyita okukoola parliament ya Uganda njala kuyita Minister of Defense ne Yoseriti Bahabulwa buno baka njala bugende gye muli namwe bannayuganda yera buno baka bugende gye muli for the first time njala bategeeza amazima gali gatya omuntu gwe bayita omusirikale nga ya trainingibwa okusavinga eggwanga lye Uganda mu bubi okuprotectinga bannayuganda n'okuprotectinga eggwanga lye adeservinga respect oba ekitiibwa n'okuweebwa kyalina okuweebwa ng'omuntu ng'oggyeko ebiragiro ebikyamu Yosoli byabawa okumukubira mu buyinza kubanga order ya jeshi ni moja naye abasajja bano basaana okusibwamu ekitiibwa njagala kukubira omulango kotakungula eri parliament Minister of Defense ne Yosoli ne bannayuganda mwenna bambi tusabire baganda baffe abasavinga mu prison mu polisi mu SFC ne mu UPDF beetaaga support beetaaga obuyambi wetwogerera essaawa zino baganda baffe bano bamaze emyezi egisukka 8 tebafuna musaala basula mu airports balina abaana ab'okuliisa balina abaana ab'okusomesa balina abakyala ab'okulabirira
balina ab'eŋŋanda, balina life after service. Alina okugula poloti, azimbeko ennyumba, afuneko ettaka wanalibiro bakole business. N'ebino byonna tebabifuna olw'ensonga nti baba mistreatinga, tebasasulwa era tebalina kye babawa. Gwe munnayuganda ali eyo, ngera sooka kugamba okubeerawo okwo mu Uganda nga webaka otulo n'ofuluuta n'ebigere n'obissa waggulu, waliwo akkuuma ekirakola patrol enkuba etonnya, ng'akuuma booda ya Uganda okuva gyetandika mpaka gyekoma, naye nga tafuna musaala, emmere tagifuna, uniform ayineemu ya bituli, peeyi nga tayineemu, naye nga goba ofuna ekizibu era essimu ogamba nti muleete essimu nkubire poliisi. Naye njala kubuuza owa poliisi gw'ogenda okkubira wategedde bwe yasuze, wategedde bwe yalidde, yanywedde ku mazzi. Bw'ojjako wa poliisi ng'alemeddwa bagenda kkubira, ne bagenda kkubira musirikale wa UPDF. Owa UPDF gwe bakubira okujja okukola rescue protecting eggwanga ne bannayuganda. Wategedde bwe yasuze, wategedde bwe yalidde, abaana be bali batya, ye kennyini ali atya. Please, njagala tukole ekintu kino ffenna in the respect. Ensi zaakulaakulana nedda ziwa ekitiibwa abasirikale. Yenna omuntu ng'ali mu uniform nga yaggwanga aweebwa ekitiibwa. Olw'ensonga, gw'oli mu maka agulaba TV, olya, oyitwala abaana ku ssomero, okola buli kimu. Abasajja bano babeera mu nkuba, babeera mu nfuufu, balina famire naye nga balya bubi. Si lwakuba nti tebalina ze basobola bwa ssente, naye ssente waliwo abasajja bali mu gavumenti ababba ssente zaabwe. Abasajja bano basula bubi, balina famire. Mbasaba mukole ekibuga ekisoboka muyambe abaana. Bw'osanga wa poliisi ku kkubo muwe ssente, oba mugulire ekyemisana, oba muwe eky'ekikumi. Naye muteeke gavumenti ku nninga ne paaliyamenti. Abasajja ba paaliyamenti kati musaba obukuumi, naye gw'osaba akukuume alina abaana yalidde, alina omukazi yanywedde, omwana waasoma, gw'osula mu kalina ye asula luddawa. Nga tonnasaba security gwe wenna omuntu wa bulijjo oba omukungu wa gavumenti, sooka obuuze omwana oyo gwe bakuwadde, serving officer, embeera ye eri etya muganda wange, kubanga bwe bukuumi bwo. Gwe general ali mu UPDF before nga tebanakuwa mmotoka namba kabangali kukulembera. Abaana abali kabangali abo famire zaabwe zaalidde. Museveni otudde mu refugee camp Entebbe ne Nakasero. Abaana abo bo bali batya nga gw'otudde olina faamu zente olina buli kimu. Abaana abo bali batya. Oyagala ove mu buyinza ng'abaana abo bagenda kufuukira Uganda ekizibu ng'ate ssente zabadde bazifuna okuva mu gavumenti mu ggwanga, mu tterekero eggwanga. Abasilikale bano mubakozesa ensobi okumistreatinga bannayuganda n'okubehavinga nga mbawa hash orders okutulugunya bannayuganda kuba bagala kweyambisa mu buyinza. Naye ng'abaana bano after service bagenda kuzzaako ki? N'osanga wa poliisi musajja atasavinze emyaka 2 talina dde poloti fuuti 15. N'osanga wa UPDF ali myaka natalina lanka, tamanyi kiddako, tamanyi kyakulya, omwana we tasomye, mukazi we talidde, tanywedde. Muganda wange yenna ali eyo. Gwe munnabyabufuzi member of parliament, kansala Chairman Lusuwa ne munnayuganda ali eyo mufe nnyo ku basajja abo. Beside that games Museveni z'abazanyisa, we should respect officers on your duty 24/7. Kubanga singa sibbo wandibadde tewebaka n'ofuluuta, singa sibbo wandibadde okubiranya essimu. Bw'obanga omusota gusobola okujja mu nju n'okuba enduulu b'enkima, naye gwe okubidde essimu ajja akolera rescue, otegedde embeera mwali. Baganda baffe aba UPDF abala bali mu barracks balwadde tebasobola kufuna eddagala, naye nga teri wadde asobola kujja ku parliament, ku floor ya parliament kwogera UPDF, ng'ate mulimu abasajja abajja okuteekebwa mu parliament ebo okuteeseza amagye nga tebasobola bateeseza. Nga n'ensako yaabwe yawazalendo naye yennyini amagye gennyini agakulembera muhoze essaawa zino gabba ssente ezo. Gomanyi bayita okukola training emyezi 9 wa mwaka, ne bakutwala osude mu ttenti okumala emyaka 10 naye nga toyina dda akagaali, toyina kyolaga. Omusajja ogenda musuubira agenda kukola ki? Parliament ya Uganda, Minister of Defense, Yoseriti Bahabula ne bannayuganda mwenna mulowooze ku serving officers, oba wa poliisi, oba wa prison, oba wa military, oba wa UPDF. Bano bakuprotectinga y'ensonga lwaki bw'ofuna ekizibu okubira poliisi. Poliisi bw'eri mwekubira UPDF kubanga be balina extra training, naye balina extra training protection.
bali mu same level naawe before nga tonnasaba mu kumisoko mukoleko omukwano abeerenga ali mu layini nga naye family yalidde omusajja tajja kukuuma ng'omwana talina matawaka talina mmere mwana we teyasomye akuuma banka ya buwumbi nesereza abazadde no mwazibbye tannafuna kyakulya ye kennyini yeetamiddwa abasajja ne bajja okukola service nga tebalina wadde bulamu. Please ngenda kusaba ng'oggyeko emizannyo Museveni gy'abakozesa emikyamu ebintu byayagala. Please abasajja b'omusanga mu ekyebitaano mu akacupa k'amazzi muteeka abakulembeze ku nninga abaana basobole okuma bafuna ssente kubanga gye bakoma okubeera obubi n'ebyokwerinda ku by'oggwa omuntu n'obibeera bibi. Yensonga lwaki Museveni yeeterawo ekibinja kye kya SFC ate nakyo kye tekiri bulungi kubanga kibanja ssente zaakyo. Ensi eyimiriddewo ku security naye abatukuuma banyiikaavu batwakaavu kubanga tebafuna mu service eno. So no bategeeza buli munda byabufuzi yenna oba muli mu parliament oba oli ku district level oba oli ku council level, please mwogerera abasajja batoyina agenda boogerera. Eno message njagadde ojjoogera leero kubanga nkimanyi bonna abasirikale mu barracks zonna kebere ya poliisi kebere ya military kebere yaki bonna bajja kudda akatambi kano. Naye nammwe basirikale mmwe mbagamba musituke kama mbaya ni mbaya, muongee shida zenyu kwa sababu kama mnanyamaza hakuna muntu atakuja kwa public kama parliament aongee mambo zenyu. Aonfuddewo video etandise nenga mbajjukiza nga sinatandika omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasuubiza mwenna emiliyoni emu kubeere ng'oli wa local defense, oli wa poliisi, oli wa military, oli wa SFC, omusala gwo gutandikibwa gwa miliyoni emu. Era n'akugamba buli lw'osavinga emyezi 10 obeera mu n'omwezi ogumu ogw'okuvaako ku duty n'ogenda omulemu ng'omuntu wa bulijjo. Ekyo mukijjukire, ekyokukola mukimanye. Ssente zammwe gye ziri naye Museveni ne family bazibba. Okuuma Museveni ne future yesigadde ludda wa? Okuuma Janet ne gwe future yesigadde ludda wa? Okuuma Muhoozi ne gwe future eri ludda wa? Okuuma Anita Amongi gwe future eri ludda wa? Ali mu kubba billions gwe future eri ludda wa? Okuuma Mpuuga gwe future eri ludda wa? Ask yourself, where is your future? You are protecting billionaires. Every day they are getting richer, but for you are getting poorer. Ask yourself why. Why are you protecting such poor government? They are mistreating you. They are using your money on daily basis. Okola mulimu kimuzuukuke. Mbakukutita akadingi na mumuzuukuke. Sente weziringo mukulembeze wanganti buli mmoja afuna milioni. Kiri gye muli. Alright. Kati awo tuvuddewo. Tutandikidde kwa Bedi Bwanika, tutandikidde kwani? No, katusoke tutandike ku kutaasa eggwanga. Bedi Bwanika gwe tuddako. Mukulu ndowooza owulidde omubaka mawulire agaliwo ku baganda baffe abakuuma ddembe, men and women in uniform, abakyala n'abaami abo abakuuma eggwanga Uganda bali mu kubonaabona, tebaweebwa musaala, ne baweebwa otusente otutono aye ne babonyaabonyezebwa. Katutalo lwaffe okuluyingiramu nabo tubalwanirireko, tulwana okutereeza eggwanga lyonna. Ne mu process eno nga tuli mu transition ey'okulwanirira eggwanga laffe kujjawo nakyemalira, no balina okubanga balinamu kamwenyumwenyu bamanye nno tuli nabo era tubalwanirirako tusobole okwanguyiriza okujjako General Museveni tutereeze eggwanga lyaffe wamma tulyeyagaliremu. Kale kola ky'osobodde okukola, kwata w'osobodde okukwata, baganda bafana bafune kamwenyumwenyu ku matama basobole okuyagalira mu nsi yaabwe. Baagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako. Omukama Katonda saba bankuumire. Tujja kuba tuddamu ku bigambo ebigambo bwana bakkiriza Dunda Luga Wannamugereka bataayi mweraba.